Gavumenti ya Uganda etadde ennyesira ku kusikiriza abantu okwettanira obulunzi n'obulimi naddala abavubuka ate mpozi n'abayivu. Bannamawulire ba Big Media batandudde ku bigero okunoonya ku bantu abaliko ebyenjawulo bye bakoze mu bulimi okusobola okukyusa obulamu bw'abo ababeetoolodde. Ebigere bitusudde ku kyalo Kayonza mu ggombolola y'e Butembo mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Tugukidde ku mukyala Trested Nagawa, omulimi era omutandisi w'ekibiina ky'abalimi ekimanyiddwa nga Katika Empowerment Association. Nagawa ono atubuulidde nti yatunula ne yeetegereza n'alaba nti obulimi busobola bulungi okukyusa embeera z'abantu bwe tukwe kusalawo ayawuzeemu obudde bwe wakati wa woofiisi n'emirimu gy'ennimiro. Katika ky'ekibiina ekyakolebwawo abavubuka abayina endowooza emu ku nsonga z'okulima. Ne basalawo beekwate wamu bagende e Kyankwanzi bafune ettaka batandike okulima kasooli. Bamale okusaplayinga okulima kasooli oyo bamulongoose bulungi bamuteekeko omutindo. Nagawa agamba bwe yalaba nga taakikole yekka kwe kusalawo akunge banne batandike ogw'obulimi era ne batandika n'ekibiina ekyenjawulo ekimanyiddwa nga Katika Empowerment Association. Wano we tuli twakamala okungula kasooli Katika ye yalimawo kalooyika 3 emabega wano wendi. Wagendera ddala ne wagenda wati ne wagenda ne wati era nga bammemba bawumamu omutwe okubeera nga ekintu kino kibaawo bwe kiti bannange benkolagana nabo. Mwakakikolera bbanga ki? Kati myaka 2. Mu kibiina kino Nagawa agamba bo baasalawo okulima kasooli yekka era atulambuzza n'ennimiro gaggadde esoba mu yiika 12 gye baakamala okukungula. Katika kigambo ekitegeeza okusanyuka era Nagawa ne banne bagamba obulimi buno bo babukola mu ssanyu nga tewali kwekaanya. Katika kino kyeki? Okay, Katika kitegeeza kyeza be lively. Kati nga ffe abalimi tusanyukira mu bulimi. Edda luli bakitwalanga nti okulima kw'abantu bataasoma, okulima kw'abantu banaku, okulima kibonerezo. Abamu mu masomero ge mwasomerangamu nga woba okola omusango genda olime. So ennaku zino ffe nga wotulaba mu Katika Empowerment Association. Bamemba baffe bonna ffe tulimu twasoma. Ffe bamemba baffe bonna balina professions. N'abo abataasoma nnyo tebali bubi. Abalimi abalala abalima ne Nagawa bwe tulabyeko batunnyonnyodde engeri obwegassi buno gye bubayambyemu. Kubeera omulimi nga memba nagenda olaba nga aganyulwamu ebintu bingi gwa mu byonna. Yasobola n'okumpeerera okuva mu primary paka wemaliriza erevo twaliza wamu agenda olaba nga gurupu eno okugibeeramu nga memba nange kubanga terevo gye nali ŋŋendako awo nalaba nga era nange neetagiswaka tukuteekamu amaanyi agange sogenda okuga muzeeyi. Tujibala basangibwa buli omu kyakola talina kyajjamu olw'ensonga twali tukolebwa ku mutindo omutini tetuba na bigimusa tetuba na bineka olwa Katika bujanja tukwatiddewamu tukola so tusabira na kyali tufunamu tetukyalinamu sana kuyisa buyisi Omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'okugatta omutindo ku birime n'ebyobulimi okutwalira awamu Hilary Emma Musoke agamba nti abalimi nga aba Katika batambulira ddala mu buufu bwa Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye ey'okuleeta ssente mu nsawo z'abantu naye nga wakulwana okulaba nga bafuna ebyo bye beetaaga naddala ebyuma ebyongera omutindo kasooli. Nti bo bamanya nti obulimi bulimu ssente. Kati bamala okumanya nti bulimu ssente ovala ne offices ziri wano omuzadde ono alina okuba nga yakola kinene okubumbabumba abavubuka bano nti wadde mulina zi degree naye ate muyinza obutanoonya mirimu ne mujja ssente mu bulimi. Era bangi mu kibiina bafunye ssente mu bulimi. Kitegeeza ki? Nti ng'abazadde balina okuwaayo wadde bagamba abaana okusoma naye ate balina obbaagazisa obulimi
alternative income generation ng'ova mu nnimiro. Kuba ne bw'ono okitwala wa Uganda like any other African country ensi eyimiridde ku bulimi. Ate nno Uganda ye erina enkizo, ettaka ddungi, obulamu bw'ensi, obutonde bulungi, enkuba weeri, nti Uganda y'emu ku nsi esobola okuba ne season 3 mu mwaka. Musoka ayagala abantu bave mu byobufuzi mu kiseera kino nga obululu buwedde, badde ku ttaka lye balina balimeko buli omu kyasobola, ate bakigatteko omutindo kubanga obulimi bulimu ssente. N'olwekyo abavubuka kye tubakubira nti President yavala nti twasalawo ne office ya President mu State House okulaba nti tukola massive awareness, abantu tubalage nti ssente ziri mu bulimi. Uganda buli kintu tulina kyafuuka cash crop. Luli omuzungu ye yali atulimisa ebintu bina byokka ng'ayagala tugende tusupplyinge mu factory zaabwe, ng'agamba cotton, coffee, tobacco and tea. Naye kati akatungulu cash crop, cocoa cash crop, omubisi gw'enjuki cash crop, kati wano mwami Kigundu alunda enjuki. Eyo kyankwanze era gye twagwiridde ku Muzeeyi Kigundu Mugerwa Eric, omulimu w'emmwanyi mu kitundu ekyo. Omulimu agamba yakutandika dda mu myaka egy'ensanvu nga kati alimira ku yiika ezisoba mu 15. Tumusanze mu mmwanyi ze Kayonza era n'atubuulira bw'ata. Natandika okulima emmwanyi zino nga nkyali muvubuka mu butuufu mu myaka nga 2 awo mu 5. Kuba bwe nakolera gavumenti, nakolerako gavumenti, kyo nakyo nkyebaliza Katonda. Nakasongole eyo nze nasoma bya kukanika, agricultural mechanics, okuva e Busitema oba muwulirayo. Edda we twasomeranga obwa makanika. Kakati bwe nakolera Nakasongole eyo mu tractor aya service e Buluuli. Kakati ne wajja wabeerawo olutalo olwagoba Amini. Kakati bwe lwagobwa Amini, Muzeeyi ne yeeraliikirira nnyo. Kakati n'alowooza ati Kigundu afudde. N'atuma mukulu wange Mugerwa. Najja eky'omukisa omulungi yansangayo. Kigundu agamba okusoomooza kwe balina y'ebbeeyi y'emmwanyi ebuukabuuka n'ebyuma ebinaayongera omutindo ku bulimi eby'ebbeeyi era kumpi ebitaliiwo. 5 omanye ekizibu kye tulina kakati ku nsonga y'emmwanyi. Tewali bbeeyi ntongole gy'ogamba ati eno yiino munnaatwalewo omusuubuzi gundi y'ebbeeyi. Nga bwe kyali olubereberye kubanga gavumenti bwe yatusomeranga budget baasomanga ebbeeyi y'emmwanyi. Musoke Hilary agamba abantu nga Kigundu bateekwa okuyambibwa naddala nga bafuna ebyuma ebifukirira ne bwe guba gwakagutya. Intensifying value addition and industrialization. N'olwekyo abavubuka mbakubira omulanga kye kiseera to make agriculture cool, sweet, sexy and romantic. Oyambala emminiyo nga nayo olina omusiri gwa ovacado. Oyambala emminiyo ng'olina eka 5 eza vanilla. Oyambala emminiyo weyagala weyongose naye nga eri olinayo emmwanyi, oba olinayo olusuku lw'amatooke, olinayo eka z'obutunda, nga ogenda n'okungula n'oleeta ssente ate ne zongera mu capital. Si kibi okusuubula, naye ate obulimi busobola okwongera capital mu ekyo ky'okola ky'osuubula. Beg Media ekyanoonya abalimi oba abantu abakola ebintu eby'enjawulo okusobola okusitula obulamu bw'abalala era gituukirire. Kyeyino Chris Semalemu Semakula, Beg Television.